Pulezidenti Yoweri Museveni akotta olunaku olwokubiri ng'anoonya akalulu akanamuzza mu buyinza mu bitundu by'e Lango mu kulonda okugenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa Gatonnya omwaka ogujja. Akalulu era akanoonyeza mu disitulikiti okuli ya Lebutong ne Otuke nga yonna bamwaniriza mu ssanyu. Ab'omu disitulikiti zino zombi kitegeerekese nga baakaweebwa ensimbi ezisula mu bihumbi 21 okweggya mu bwavu mu nteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya ez'enjawulo. Pulezidenti mu kwogera kwannyonnyodde engeri gye yalwanyisaamu omuzigo w'obususuzi mu magye ne mu ggwanga okutwaliza wamu oluvannyuma lw'okujja mu buyinza. Wanted the unit of Ugandans, and the consequence of those divisions, you know them, how many people died, soldiers who were killed, the soldiers, actually Lango soldiers who were killed by Amin, the Western Islands who died, you know the elders here know the story. So, but eventually NRM took charge, and since that time you have never had those problems of this tribe massacring the other tribe in the army. We don't believe in division of tribes or religion or looking down upon women. Agamba nti n'enkola ey'okulengeza n'okunyooma abakyala nayo byadibizibwa nga ensonga lwaki abakyala bangi baava emmanju nga bayitimuse nga ne mu palamenti bakiikirirwa. How many women were in parliament in 1962? I think there were only 3. And yet women are 50% of the population of the country. Pulezidenti ayogedde ku nkulaakulana ey'awamu gye yazzaako omwali okuyinza amasannyalaze, amazzi amayonjo, okukola enguudo era ng'amenya enguudo ez'enjawulo ezizikolebwa e Lango. When we came into the government, even when we did not have enough money that time, we worked on the road from Tororo, Mbale, Soroti, Dokolo, Lira, Kamudin. We are also working on the road from Bobi to Loro, and we shall work on the road from Lira to Aloy to Apara to here to Abim. Ategeeza nti ebitundu by'e Lango ne Kalamojja byalinga mu kibululu nga tebalina masannyalaze, ng'ebiseera bye Uganda yalimu amasimu emitwalo 23 gokka, kyokka nga mu kiseera kino amasimu gatuuse ku bukadde 28 ng'omuntu asobola okuwuliza munne w'ayagalira. When NRM came into government, we had 23,000 telephone lines. We now have 28 million telephones, I think. Agamba nti ebyenjigiriza nabyo byongeddwamu amaanyi ng'abayizi abali mu masomero mu disitulikiti ya Lebutong ne Otuke basoba mitwalo 25 so nga n'amasomero agazimbiddwa mayitirivu ddala. Lebutong alone has got 76 government primary schools. Lebutong achalo district chukule piera bichel amaberi government and 100,000 plus pupils. Pulezidenti agumizza nga balina obusobozi okwongera ku nsimbi zasindika ku miruka mu nkola ya PDM kasaba namukakasa nti zijja kubulankanyizibwa. Therefore, the NRM is appealing to all Ugandans, please get out of poverty. This PDM money, which is in the parish, is your money now. 5 years, you will be having 500 million in the parish. Then, in the 3rd year, the ones who got first will pay back. They pay back. You took 1 million, you pay back 1,100,000 something. Government can increase the amount if necessary. Make sure this money is not misused. Ababodaboda, abakyala, abavubi, ababeera mu ghetto, abo nabo bwakubateerawo ensawo ende bajja mu bwavu nga kati n'abayizi abamaliriza okusoma ku matendekero bwakubateerawo ensawo mwebanaggyanga ensimbi okwetandikirawo emirimu baleme okutambula n'engatto zituuka okuggwako soole nga banoonya emirimu. If you have left university and you have not got a job for 2 years, I want you to come and benefit from this fund. Pulezidenti ategeeza nti bannaddiini abalyowo emyoyo nabo bwakubateera ensimbi mu nsako zaabwe balemenga okubeera mu nsako ze zimu naabwe bye basumba. Then we shall start another fund for even the religious leaders. The leaders should have their own circles. Then we shall also have a number of other funds. Aim here is to make sure that everybody starts creating wealth. Pulezidenti asabye abantu b'e Lango kumuyira akalulu nga beesigama ku ebyo byonna byazze bakolera ate balonde ne bannakibiina ky'NRM abeesimbyewo okuvuganya ku bifo by'obubaka bwa palamenti. So I am here to ask you to support the NRM because of this record. Don't listen to these people who come here running around. They are not serious. You can see the way they are talking. Whoa, 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 whoa.
bana bakwasizza bendera akabonero ak'okubasabira obululu olunaku olw'enkya pulezidenti bwakusiiba mu disitulikiti y'Ekwaniya ne Apache ng'akuyega abaayo okumulonda. Robina Nantale, Aida Nakazi ne Shamshadi Nalujja bye bakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.